buli kaseera Ssenyonyi yongeza Ssenyonyi wokutewe watuufu todiriza nati people power okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku bbiri zokka okutandika ne baraza nzija kwendikota betujja kwenyup nze ngaikuja pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako banasibira kati ate amaanyi nina mapya lususu ekyamugulako naye akabalumandiro mugende mumugambe lwojja mubantu lwe bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta gamuwanga kivumbi n'oleeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times mugamba Katonda amuwa ebibonerezo mumeka oyo omukyalo seweno wano yakozesa ssente za palamenti n'atwala bamaseka kukumula n'abatwala emakka ng'abagamba kintu kimu bemuddeeyo bonna bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo omanyibaitako mukomera ne Nabi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwako sirina kyensobola kubawa sina kyensobola kubasasula amazima mundaze kinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga muzagala kyensobola okubasasula nkimanyi kulwanyisa abantu basibiri ate kati baali bana mubamanyi ababadde boonoona eggwanga li baali bana nga babulire omu bamuyita Triple A Anita Among omu yamukubisiza laddu n'emukuba wetuna gweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira kyobulamu bwensi eno bwa kiseera naye banaokuomulamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulweddo nawulira eno Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wa buki kati mumanyi asigadde eryo tabani lye omanyi mbadde mumuyitani naye ate Mungu naye yamugeredde mwakola okubala kwengenda okumaliza mwakola okubala abakola okubala NRM yenkanankana corruption buba buli bwaki kakati NRM nezaala omwana naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala bw'oddira negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive buli lwaddira corruption alwanyisa corruption ofuna muwa corruption tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba mulonzi ayagala nnyo accountability tumuwulire sente z'okozesa okuddukanya PLU ozijjawo tumuwulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muwozi kayine ugaba okuba nga weetaba mu buki by'obufuzi tumuwulire nga muwozi kayine ugaba kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga naawe tolina kutalo lwe walwanako bwe wagenda e Congo wali twice
musajja abajasi okubafa nga bakuma bukumi toyina kutegeewategewa people power abakuba abasaswali ne bannemererwa basobola n'okunzita naye ne bamunanzita olaba ekiri wano bonna bamyaka mito bonna buli bamyaka miki muzaale abaana nga mukyali muzaale bangi mulemereko buli lwosigala mu lutalo obeera muwanguzi buli lwosigala mu lutalo obeera muki mwe temulina okukola temufaayo ntalo mekaze bawawangudde mwe musigale nga mukola ki nga mulwana bwe muba nga mulwana victory is just next step.